naye mukulu wange kumpi ye yangobayo yankuba emiggo egitayogerekeka kale gwali gumu naye gulinga gwalimu emiggo egiwera omutaana gwajja bwe guti nga mmaze okumanyira awaka ne mukazi wange nalimanga naye olubimbi okuva wano kubanga yali 8 lwe lunaku okiika 2 nga nze nnima lunaku lulamba yadi 8 zino ezaabanga ez'ebigero 9 kaakati olwali olwo nga nze nkola emirimu awaka nze nkima amazzi nsobola okukima ensuwa n'ezebbumba nzijjukira nzimanyi ozijjukira oluusi nga ku nkya nga ngenda okusoma nsooka kugenda kukima amazzi emirundi 4 bwe nkomawo nzira emugga emirundi 4 ne ngamba ono atanyambako okubya amazzi ensuwa nga zimmenya ekyavaamu yantuma ne muganda nga nkooye nnyo agamba okooye kane muganda wanajja namugamba onankolo teyamugamba naye lwali lunaku lwa Sande nga bagenza okusaba nze bandeka waka saa 7 akati enkoko nga zijja ezawaka zigenda basimba ebinyeebwa ku lujjaawo enkoko ne zitandika okubitakula ate nga nze okuva obuto sirya binyeebwa bibisi kwegenda nzigobe mu kiseera we nzigoberamu nabo we baatuukira omukyala bwe yadda mu nju nga atandika okugamba omulabi yeegobesagobesa enkoko abadde mu binyeebwa ng'alya mukulu wange bwe yavaayo teyambuuza nti ekituufu kyeki oba tugendewo tulabewo obadde yajja namuggo ng'agukwesa emabega bw'ati nodda mu binyeebwa n'olya nanzinga omuggo nteekayo omukono gwe gutyo gwa kkono omukono gwo ne gugenderamu nene mabega neziruka eneekuba ensiko nalwayo nnyo omukono gwo ne guzimba bwe guti ne ngamba ono ankubidde kikaakati tabuuza na kubuuza nti oba kiki akati najja nsotya mpola mpola nakomawo teyanyega obusungu bwakoma wali oba naye yenenya naga nti omwana wattu nakuyowa bwereere akati bwe bukya enkya olwo nasazedde amagezi nteeka okugendawo siteeka okubeerawo nteeka okugenda nsabye abaana abamuliraanwa waliwo abawala nga bato tufaanana nembasaba empiso neewuzi naye engoye zange zinali njagala okutunga eziyabulukuse Usabs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 77
Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau. Okay, Mzee Kakumirizi otandise obulamu bw'okusoma ku Mulajje Parish. Mulajje Parish nasoma we natandikira P1. Naye n'okutandika P1 nali mmaze okusoma akatabo nasokera mwalifu. Nenzirako Wakikere ne Wamusota. Nenzirako Mulowoza. Number 1, Mulowoza number 2, number 3. Ogenda okutuuka mu P1 nga manyi okusoma ekitabo mu Luganda. Kati kyalinga kyatteeka nti obwo obutabo olina obusoma? Mu ddiini yaffe. Okay. Kyali kyatteeka ate bwosi bwa ddiini obuno Mulowoza. Kusomesa baana ngeri gye banayiga okusoma. Okay. So otandika P1. Mwaka kyogo? P1 nakitandika mu mwaka gwa 54. 54. N'osomerako Mulajje Parish. Mulajje Parish. Nengenda P2. Atawo taata nanzijawo nantwala ewuwe. Bayitayo Ebukasa. Mpulirayo. Ebukasa ng'oyise namawujja Desiroobwe. Waliwo awo sub parish awo. Naye nga taata yalinganga omusomesa waawo. Catechist. Okay. Mzee nsaba otusiigireko ekifaananyi. Amasomero g'obudde obwo gaafaanananga gatya kubanga tulina ge tulaba ku mitimbagano oba oliawo ne tuba tutambuddeko eyo mu byalo. Tulina amasomero ag'omulembe guno ge tulaba. Wogatunuulira n'ogamba nti n'otagulula emyaka n'oddayo mu 54. Amasomero ago gaafaanananga gatya? Amasomero gaali si mu kiseera ekyo gaali si masiige langi. Naye nga bulooka ozirabanga gye bazikolamu. Wabula ekisenge ekimu nga kigazibwa ekiti. Ndowooza kyabanga kya fuuti emu n'ekitundu. Ge gano agazimbibwa ba missionaries? Oyogedde. Bisenge byali bigumu ng'amasomero magumu nnyo. Kati muzeeyi ago tusooke tugalekeko. Tudireko kwa amalala agataali g'abazungu. Go gaafaanananga gatya? Amalala nze nga sinnatuuka kusoma awo. Kale Mulajje okutandika Omugigi. Nina gye bantwala kuba nze mwannyinaze yanzija ewaffe ku kyalo Kasambya. Nantwala nga nina emyaka mito nnyo okugenda okumuyambako okumulerera ku mwana gwe yasooka okuzaala. Eyo oludda lwe ng'oyise ekikyusa ng'ogende Wabusaana. Naye Wabusaana oba omulengera bw'oti omenya ku kkono. Ekkubo eryo
ligendera ddala wala nnyo mu kiwanguzi kati eyo namalayo emyaka 2 naye waliwo gye bantwala nga baagala tusome omusomo omuyitanga kali mwezi oyo yalinga atya owange saamutegeera kubanga olugendo nawo luwanvu kumunyumiza kubanga banzijaawo ne bannange bwe baatukuŋŋaanya ku kyalo era waliwo omukoddomu wange twazannyanga naye nga muto yeyanjazuka essaati nga nina n'empale yange oba bagitanga eya lwenda ennyimpi ne tutambula okuva ekabaloge ekyalo bakiyitanga kabaloge ne tugenda tuyita mu mugga baguyita bannange ebintu biwanvu nnyo si Katambwa Katambwa ali mabega oli bamuyitanga Kimansule nga tugenda ekyejjagali nga Walusa ali wano olusozi Walusa olumanyiddwa ennyo nga luli ku mukono gwa kkono olwo ne tuleega ne tukka wansi ne tugguka ng'agenda emazzi twatambula olugendo luwanvu nnyo ng'ate tuli bato twalina omusomesa waffe yatutwala naye gitwagenda twasiŋŋaana amasomero nga bagazimba nga gamuli emiti nga n'amalala gamogose ate nga gasubi mzee kati okwo kwe kusoma okwasookera ddala nga oba basomesa batya kati tudde ku Mulagye parish womaliriza bwe nava eyo Mulagye parish najja e Bukasa ne nsoma P3 naawo nafunawo obuzibu kubanga bwe nali nga nsoma e Bukasa awo waliwo mukulu wange n'atuka okuwasa ne batutwala nagenda ne maama ku mbaga ya mukulu wange ng'agenda bo baali bamaliriza okusoma ekisubi technical olwo nga batandise okukola kati agenda okuwasa tuva eka ne maama twatambuza kigere okuva ewaffe Kasambya oba Namakofu Namawojja Lunyolya tuleegedde awo bwe tutyo tugguse e Busiika tuzze Kabanyolo Namulonge paka Gayaza kigere wawanvu ntegeerawo wootuuka erudda lwene enomba ntegeerayo kaakati awo bwe tutuuka e Gayaza ne tukyamu okwata oludda e Bugerere luno kati bwe tutuuka mu maaso wali bayitawo ndazabazadde ali wansi nnyo naye ku lugendo naalya awo wokyamira n'ogenda endazabazadde kuba ndazabazadde ntugenda Engalamye ewaali embaga naye nga amagulu gaali gatuluma gazimbye kati embaga bwe yaggwa twaddayo ne maama ewaffe nzirayo okusoma batikya abedda bakubanga nnyo abaana baatukuba kantu katono we kati nga kibooka enyooka kaakati bwe ngenda okusoma olumu ku ssomero ne bankuba kibooko ezitayogerekeka ate ne ngenda okulima bwe navaayo okusobya okwokubiri nga ntuuse leeti saatuuka ku ssomero nalaba omuyembe mulungi nnyo nga ninnya nga mpalampa abaana b'ekibuga simanyi oba ebyo babitegeera nga ninnya ku muti nga ntuula eyo nga mbeera ogwo paka obudde bwe bwatuuka eggulo obuva ku ssomero neŋŋamba kanzireeka bajja kulowooza nti nasomye nga ŋŋenda kutuuka eka nga bulijjo bwe kiba enkeera nzirayo ku ssomero neneerakira bajja kunkuba kubanga jjo saasoma neŋŋamba nkole ntya neŋŋamba wano essomero lino kandiveemu ŋŋende eri bakulu bange gye bansomera enkwata olugendo nga bwe twatambula luli kuba obudde bwali ku nkya nnyo
ate omuvubuka obuba n'amaanyi natambula ne ntuuka gye twali ku mbaga engalamye. Ngenda okutuuka awo nasiŋŋaana muganda wange baali baava awo eyawasiza nga yavaawo kyokka nga waliwo mwannyinaze eyafumbirwa era erudda awo kumpi n'embaga we yali. Nengende wa mwannyinaze yansanyukira nnyo omwana wattu nga nnyaliriza paka nebba yali mulungi nnyo. Bwe yakomawo okuva e Kampala yali musuubuzi wa ndiizi nga mweka ku ggaali. Bwe yakomawo n'asanyukira muko najjayo enkoko n'agisala nendya. Awo namalawo ennaku 3. Baaba wange n'aŋŋamba nti waayo omanyi nti oteeka okusoma. Engeri gye wajja wano tetulina maanyi nnyo mu bya ssente naye mbadde njagala ogende mubabaaba ewabaaba Katabira nti mukulu waffe akutwale mu ssomero eggayaaza konze kale nga nkwata nga tugenda wabaaba. Okutuuka ewabaaba yali agenze kukola Kampala akati nga mukazi waffe yaliwo nga nsanyukira kumba ekyeggulo biki tuli awo nga baabazze ngaga nti munnange nti namusizza nnyo tusanyuse tunyumizza ngaga naye nno munnange ndi wano tojja kusobolawo kankutwale ewabaabawo mutowe oli addaku ono mukulu waffe yasooka mu luggya. Kakati naŋŋamba ojja kuvanga eyo kubanga wano tojja kusobolawo mukazi w'oyo tatera nnyo okubeera waka wano naye njagala ova eryo ojja okutandikira okusoma. Nga neetikka nga antwala gyantwala bayitayo mu kito najja nankumbi mu kito olwo wano wenva bayitawo oluyobyo nengende najja nankumbi banyaniriza nnyo ne mukyala wange gwe namusangayo nanyaniriza. Eno olwayo namalayo emyaka 2 naye mukulu wange kumpi yeyangobayo yankuba emiggo egitayogerekeka. Kale gwali gumu naye gulinga gwalimu emiggo egiwera. Omutaana gwajja bwe guti nga mmaze okumanyira awaka ne mukazi wange nalimanga naye olubimbi okuva wano yali kubanga yali 8 lwe lunaku bukiika 2 nga nze nnima lunaku lulamba yali 8 zino ezaabanga ez'ebigero 9. Kaakati olwali olwo nga nze nkola emirimu awaka nze nkima amazzi nsobola okukima ensuwa n'ezebbumba nzijjukira nzimanyi ozijjukira. Oluusi nga ku nkya nga ngenda okusoma nsooka kugenda kukima amazzi emirundi 4. Bwe nkomawo nzira emugga emirundi 4. Ne ŋŋamba ono atanyambako okubya amazzi ensuwa nga zimmenya. Ekyavaamu yantuma ne muganda nga nkooye nnyo. Agamba okooye kane muganda wanajja namugamba nange olwo teyamugamba naye lwali lunaku lwa Sande nga bagenza okusaba nze bandeka waka saa 7. Akati enkoko nga zijja ezawaka basimba ebinyeebwa ku lujja awo enkoko ne zitandika okubitakula ate nga nze okuva obuto sirya binyeebwa bibisi kwegenda nzigobe. Mu kiseera we nzigoberamu nabo we baatuukira omukyala bwe yadda mu nju ng'atandika okugamba omulabi yeegobesagobesa enkoko abadde mu binyeebwa ng'alya. Mukulu wange bwe yavaayo teyambuuza nti ekituufu kyeki oba tugendewo tulabe woobadde. Yajja namuggo ng'agukwesa emabega bw'ati nodda mu binyeebwa n'olya nanzinga omuggo nteekayo omukono gwe gutyo gwa kkono omukono gwo ne gugenderamu nene mabega neziruka eneekuba ensiko nalwayo ennyo nnyo omukono gwo ne guzimba bwe guti. Ne ŋŋamba ono ankubidde kikaaka tabuuza na kubuuza nti oba kiki
akati najja nsotya mpola mpola nakomawo teyanyega obusungu bwakoma wali oba naye yenenya naga nti omwana wattu nakuyowa bwereere akati bwe bukya enkya olwo nasaze edda amagezi nteeka okugenda wano siteeka okubeerawo nteeka okugenda nsabye abaana abamuliraanwa waliwo abawala nga bato tufaanana nembasaba empiso neewuzi naye engoye zange zinali njagala okutunga eziyabulukuse kati ntunga olwo baba bakedde ku nkyagenzi ku mulimu kakati mba ntunga noono omukazi wange naga nti muno yalina mwanyina nga naye muto tuli naye awo nagamba engoye zizo nooyo omutungira ezize bwe yazimpa engoye ze saazitunga nabala okutunga bwenti nampita manju bwenti wenju nemabega wefumbiro angende wa muliraano gye naddya ebuza empiso ambaga nti ngenze lwansonga gundi negundi togenda tujja kujja naffe tutuule ku nsonga ezo ne mama w'abaana abo baŋŋaana mbagamba nti nze ngenze nga nsimbuka nga ngenda okutuuka ene waabaaba mukyala waffe nga taliiyo ye yatambulanga nnyo teyabeeranga waka mitambulo nno egitali byakukola mirimu angamba nti bwe ngenda ewabaaba mpulira baaba wange birabwa abeera Kampala lwaki sigenda Kampala Kampala mpitawo wano nga nkwata lugendo ntambula nga agenda kusomero mpisa Gayaza Kasangati nzuuyo ku kisaawe ky'e Kasangati okimanyi nzikiridde awo amanga nga sinnabinulamu katono awo wano ngo Bobi Wine wakyamira awo bwe ntuuka awo nensinganawo ekyuma ekiringa tractor nga kinyiga koolaasi sirinnya akafunvu waggulu nsitamye ntunuulidde ki ekyuma akali entunuulira ekyuma mba ndi awo nga maama wange omuto eyali mukataata omuto ng'ali eri obusukka kkubo yali atambulanga agenda nemugamba maama agenda okutunulayo ngenze kakumirizi ozze otya eno namugamba badde nzija wammwe mulimba badde nzija wammwe kubalaba nga beera awo mmala okugulana byengula ng'agenda ng'agula ebiwagu by'ettooke 2 ng'akomawo nentula na biki nga mukwata nkolera naye eke nga mugoberere wuwe kuno olukadde olwo luno oluguudo lwa koolaasi baali balukola terwaliwo waliwo olukadde olwo nga maama kwabeera oludde Masooli nga tugenda tukawaka mbanyumiza simubuulidde nti erinze Luseebudde akati munnange luvannyuma nnyo wayiseewo wiiki amamaga nti okubeera no nga tosoma nga kibi nja kugenda ku kkubo ninde mukulu wo Katabira oli mukulu wange gye nasooka amala ngambe nti genda eri akutwale ku ssomero naye okubeera no nga tosoma olwawo ninawo ne muto wange ono maama gwazaala bwe tuzannya akati nga baaba yagenda n'amuteega kwolwo yajja nkeera nga baaba neetikka nga ntwala ewuwe maze okumunyumiriza ng'eri bwe bankuba nambeera baba Katabira nga nsitula nga ntwala Gayaza tukagayaza omusosolooti yali emulajje nga bamuyitanga Faaza Byekwaso nga ndaba ngabadde tusoma mbadde nali nsoma mulajje neeyogeza mulajje nti oli mwana wani nti konzi wa Pawulo Bulega nti omusomesa nti ye kati oze kukola kinyi njagala kusoma
ngenda okusoma bantwala mu P3 akati bwentuuka okusoma naga nti naye ate ewammwe abaana babasomesa temwawanga fees kakati wana ate olina okuwa fees kuba tebakumanyi nti oli mwana wamusomesa naga nti kale tugende nga ntwala nga mpatikya nga ntandika kusoma ebyesente saamanya nasoma ndoza yababuulira ewaffe tetusasula nga ntandika kusoma P3 P4 ebintu byange okumanya nga bizibu mba ndi mu P4 omwana bw'omanya abato bwe babeera bwe tuva nabo nkukyala ewaffe nga banjogereza bantuma amannya asumi gundi gwe okutusala nagamba nti omwana ono kankwate ejjinja lino mutiise sijja mukuba nja muyisaga ejjinja bwerete agandi abadde ankubye kaakati nga nkola ekintu ekyo bwe nkasuka ejjinja lyayitawo nerigenda likuba omulala likuba ensawo ye yali asituliramu ecupa y'amazzi neyatika nenfuna obuzibu bwe tutuuka ku ssomero ng'omwana agenda wa tica yagenda wa headmaster nga mpawaabira nga bampita nga banzunyura mu kibooko nga baŋŋamba nti kwata embazzi eyo genda otema omuti guli kalitunsi bw'ati genda ogutema ogusuule ate ojja gutema atema gwonna natema ku muti nga gwonna gye gugenda nga waliwo embazzi etema omuti nagutemera ennaku ezi nga buli lunaku bandaba paka lwe nagaa nti kanveeyo siina gafaana muti ng'ate nvaayo ate nga nkwata safaari. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number B, Ama's Closet. Ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka, ku lw'empeereza ennungi tukolesa awa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M57 American Trends and Fashions. Tuliwo ku Rwenda Bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba oyejjaddemu waka.
Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number A09, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau.